AMAWULIRE ku 9:3 BT Fama gakusomerwa Tomu Mulondo gakutuzibwako DFCU Bank Rich for More ne DFCU Salary Loan oba School Overdraft ne Mobile Loan. Ampuliriza wasuzutya lunajo sinzira okutuwuliriza mawulire ag'enkya lunaku olwaleero abali mu mulimu gw'ebyamata bali mu Kasattiro kennyini oluvannyuma lw'ekkoligo ku mataga kuno eryateekeddwawo eggwanga lya Kenya nate ekikosezza ennyo abasuubuzi ba kuno. Kitegerekese nti okuva ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi oguwedde ogwokuna Uganda tennaba kufulumya amata gonna ng'egayingiza Kenya olw'ekkoligo ku mata agava kuno nga n'ensonga kino kwe kiva zikyasirikiddwa. Okusinziira ku muyima w'abasuubuzi abagwa mu Kuwera ino wansi w'ekibiina ki Uganda Clearing and Forwarding Association Captain Mike Mukula, pamiti eziwera ddala 8 ez'abasuubuzi b'amata ekitongole ki Kenya Dairy Board kikyagaanya okuzizza obujja. Ono n'agamba nti mu bbanga eritali lya wala amata gano gagenda kuba gafudde nga n'ensimbi eziri mu buwumbi n'obuwumbi zigenda kutokomoka olwo n'ebbeeyi y'amata yeeyongere okusereba. Kati omubaka akiikirira munisipali y'Ekira Ibrahim Ssemujju-Nganda alabudde babaka banne ng'agamba nti gye bujja kooti yaligaana okuddamu okubayimbula kakalu kaayo oluvannyuma lw'abamu kubaweebwa akakalu okumenya ebisuubizo bye bakola nga bayimbulwa. Ssemujju amaze kulaba minisita omubeezi w'ebyensimbi Amos Lugoloobi eyayimbulwa kooti ku misango egyekuusa kubulankanya amabaati ng'ali mu palamenti yeetaba mu kuteesa so nga kooti bwe yali emuyimbula yasaba agende ebweru ajjanjabwe. Ssemujju agambye nti kino kyeraliikiriza okulaba omuntu eyali agamba nti ali bubi afa ng'akyali mu kkomera nga kati asiba mu palamenti akola mirimo mpozi n'okwenywera akacyayi. Abakulembeze mu Town Council ey'Ekinoni bakukkulumidde abali emabega w'enteekateeka ey'okussa ensimbi ku miruka eya Parish Development Model nga bagamba nti eno eremeddwa okutuusibwa mu bantu. Ssentebe w'ekyalo ky'e Kaboyo Sula Zone nga Essalongo Kato Haruna agamba nti ensimbi zino zikandaaliriziddwa nnyo so nga bangi ku baazisaba amannya gaabwe gaggyibwa dda ku nkalala mu ngeri etali nnambulukufu. Agasseeko nti bangi abaalina ebirooto okweyambisa ensimbi zino zibajje mu bwavu kyokka mu kiseera kino essuubi libaweddemu. DDM mu kitundu kyaffe tetambudde bulungi bagireesemu obukwakkulizo bungi ekirabise nga kigenze okulemesa abantu baffe okufuna ssente ezo ez'okwekulaakulanya. Abantu baateekamu ssente zaabwe ne bagulawo akawunti zaabwe mu bbanka ate kati batandise bagamba ebintu ebirala ebitategeerekeka. N'olwekyo tusaba abali ku nkola eya PDM n'abakozi ku disitulikiti eya Lwengo mwekube mu kifuba mutunuulire abantu abo essente ze bataddemu essente ziruddewo nnyo abantu abamu bye baali bazitegekedde birabika obudde buziyiseeko kubanga abamu balimi. Kati nga tusemberera okujjukira olunaku olw'abajulizi abalamazi ab'enjawulo okuva mu bitundu ebitali bimu batandise okweteekateeka nga beetegekera okulamaga ku kiggwe Namugongo. Abalamazi abasoba mu 100 okuva mu dayosisi ey'e Kasese be basiibuddwa era nga bano essaawa yonna baakubissaamu engatto boolekere e Namugongo. Bano bakutambula olugendo oluwezaawo kilomita 305 nga Reverend Father Francis Aquinas Kibira bano yabawadde omukisa era bw'atyo n'abalambika mu lugendo lwe bagenda okutambulira ennaku 12. Bano bagenda kusimbula okwosa olunaku olw'enkya era nga kitegerekese nti essaza ly'e Kasese lyalijja okutegeka ebijaguzo ebya 2026. Bwe gabadde ag'enkya ya leero nze Tomu Mulondo.